Abatuuze b'e Sironkosero mu kibuga eky'Embale municipality bagobye kansala waabwe nga bamulumiza okulagajjalira omwana n'okumutulugunya. Martin Werala bamugobirwa kutulugunya n'okutyoboola eddembe ly'omwana w'emyaka 9. Omwana no bamugye mu nnyumba gye baludde nga bamusibiramu ng'era kitaawe amukubiramu n'emiggo. Abatuuze bategeeza Bukedde TV nti batemezeddwako abaana ababadde bagenze okuzannya ne mukwano gwabwe ono kyokka ne bamusanga ng'akaaba. Kati okutuuka eyo omwana kulengeza mu ddinisa omwana tumulaba omusaayi guva mu omukono gwonna guzimbye. Bategeeza nti bawalabi munnaabwe babadde balina okuyita poliisi emuyambe. Poliisi etegeeza nti bakubidde Werala essimu ajje agulewo ennyumba n'agaana wabula ekisumuzo yakiwadde owa boodabooda eyakireese olwo poliisi n'eyingira munda. Poliisi olutuuse munda bategeeza nti buli kimu bakizudde okusobola okuvunaana Werala. We are going to prosecute the man. Accordingly, we have witnesses, everything we have. The girl herself can speak. Who beat her? Robert Kanyankole yategeeza nti omusajja ono abadde mupya mu kitundu kyabwe era ng'alina okubaviira. Kibinywera tujja kumukeza kubeera mu katundu kano. Daniel Maseti ngono muliraanwa ategeeza ng'omusajja ono bwaludde ng'atulugunya omwana waabwe. Naye ng'omwana kyeka si wuwe kyendabira nga nti kubanga kituufu omwana wo nga wuwo tosobola kutuuka extent gy'okubira omwana n'omukuba ng'ente. Poliisi bw'etyo etandise okuyigga Werala. Mu ngeri y'emu famire endala okuliraana e Bugema mu kibuga ky'Embale bagisanze etulugunya omwana. Kigambwa nti taata w'omwana ono ali Sudaani ate ng'omwana ono abeera ne jjajjaawe ne ssengaawe. Okusinziira ku ssentebe w'ekyalo Aisha Mutenyo batemezeddwako abatuuze nti waliwo obulamu bw'omwana obuli mu katyabaga. Bongeramu bongeze buli lwapamaawo oba n'apama ku buliri Mama wali ate kitaawe Wilfred Masaba yakusakidde Gwe Nkula Bukedde TV.